Kansubire nti nno mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza abalungi abaagalwa mujye baleko gyonna gye mutussaako engalo. Kansubire nti nno buli kimu kitambulira ddala bulungi. Abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasaasirako, basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu, so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze emirembe, agiramuze ekisa, agumye emitima abaka ab'enganda ssakaate n'ab'emikwano. Amanya enzo Omumbejja Aisha Nassolo butereevu mba ntuuse naye nga kyenkusaba kiri kimu mukwano gwange, subscribinga teekako akadde, likinga vidiyo eno n'oluvannyuma tuyongereyo mu maaso. Nkujjukiza nti wano ofunawo updates nga ge mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda, wabula ng'ennaku ezimu tubeera ate twebulirira ku nsonga ezitali zimu oba endala, naddala ensonga ezigenda mu maaso ate mu bulamu bw'abankuba kyeyo. Nga n'olunaku olwaleero ekindeese si kirala mikwano gyange, wabula waliwo obutambi oba akatambi akagenda mu maaso n'okubeera nga tekasaculatinga all over social media, era nga kano si kalala wabula kavudde ku surprise ya Hope Shifah Nakawombe gye yagenze mu maaso n'okubeera nga ate akola kyemmanyi eyo programu ffenna tugimanyi bulungi, era nga waliwo omwana muwala eyasinzidde mu ggwanga erya Saudi Arabia, bw'atyo n'asindika omukyalo ono akolere eyali bbaawe oba mu kiseera kino gwe twandiyise ex we amukolere surprise. Abataabirabye mukwano gwange ngenda kusaba ogendeko ku YouTube channel y'omukyalo oyo Hope Shifah ojagenda mu maaso n'okubeera nga ate olaba surprise yeeno, wabula mu bufunze ngenda kubeera nga ate mbikuyitiramuko nga we byabadde, then n'oluvannyuma tubeeyo mukwano gwange bye twebulirirako nga ffe. Mukwano gwange omukyalo oyo yagenze mu maaso n'okubeera nga ate asindika Hope Shifah bagende mu maaso n'okubeera nga ate bakolera ex we surprise, wabula teyamusindikidde birabo yadde nga bazze babirapinze bulungi, wabula omwami ono mu kugenda bambi okusumulula ebirabo nga mulimu muwogo omuvundu, mulimu amapapa pali amato, kwegamba n'ebintuntu ebyefaananyirizaako ng'ebyo, mpozi n'ekirala ekyabaddemu ng'ekyamakulu y'ebbaluwa gye yagenze maaso n'okubeera nga ate amuwandiikira, ate nga n'ebbaluwa eyo yabadde amuvuma, yabadde amuvoola, yabadde amulangira, kwegamba bingi nnyo bye yagenze maaso n'okubeera nga ate ateeka mu bbaluwa era nga amulaga nti yamukoowa, yamukkuta, bingi nnyo bye yagenze maaso n'okubeera nga ate awandiika. Wabula omwami ono bambi kyamuyisirizza ddala bubi nnyo nnyo nga mukwano gwange w'okitegeera, wabula nga ekisinga okwewunyisa nti omukyalo ono omwami ono bambi amuyinamu n'abaana, kale nga mu bufunze teyalowoozezza ku ekyo kye yagenze maaso n'okubeera nga ate akola. Naye nga mukwano gwange gwe yagenze maaso n'okubeera nga ate olaba surprise eyo, gwe ddala ki ekiyinza okubeera nga ate kyakujjidde mu bwongo? Ddala omukyalo oyo kye yakoze kituufu oba kikyamu? Anyway, omuntu omu ayinza ovaayo n'agamba si kirungi kubeera nga ate ojjanjenga omuntu kye yakoze nga tomanyi biki bye yayitamu, naye nze nga nzi kyenyiza okulowooza ku nsonga eno ky'omuntu yenna alina waba akedde ku makya ne mwawukana, just move on. Omukyalo ono mu bigambo ebingi by'ayogedde yagambye nti nze ndi eno mu kalina nsula n'amasannyalaze wansuzanga mu busiisira, kyokka nga ate yeerabidde nti ali mu ggwanga lya Saudi Arabia era nga n'ennyumba gye yeenyumirizaamu gy'agamba gy'alimu nti asula mu kalina nnyumba y'abakama be, era olunaku teruli kya munnange neefuuka yiye. Kale nno bingi nnyo bye yagenze maaso n'okubeera nga ate ayogera, wabula nga nze mu kulaba okwange ekintu ekyo tekyabadde kituufu, kuba nze ndowooza nti omuntu yenna yenna wookeera ku makya n'ava mu bulamu bwo oba n'ova mu bulamu bwe, omuntu yenna yenna yiga okumuvinga on. Omukyalo ono ekintu kye yakoze yeesa ayinza okuba yakikoze nga ayagala kulumya omukyalo ono, nga ayagala okulumya omusajja ono, wabula ate ne yeerabira nti ate kirina ate kye kigenda okulaga public nti oba oli awo akyamwagala, kuba omuntu yenna yenna nga wamwesonyiwa, ekituufu kiri nti otambula n'omuvira era n'ogenda mu maaso n'obulamu bwo, oba tolina na budde bwonna busobola kuddako mabega n'ogamba nti ate kankole kino na kino na kino. So kyalaze nti omukyalo ono alabika abadde akyayagala omwami ono, naye nga ate n'ekirala ekisinga okubeera nga ate kiruma mu mbeera eno nti omukyalo ono omusajja ono amulinamu abaana, era abaana abo abamu baabaddewo nga ne surprise eno omukyalo ono akola ki agikola. So kiraga nti ekintu kino tekyabadde na kirungi mu maaso g'abaana be bano. Kale nze kyennyinza ossaba abakyala mwenna abampuliza nti oba okedde ku makya n'oyawukana n'omwami bannange si kirungi kubeera nga ate oyolesa obusiru obw'ekika kino eno. Notuka n'ekiseera okubeera ng'okola ebintu nga bino. Ate sitiko mulekeremu katiibwa nti kale ono taata wa mwana wange, kuba kati essaawa ya leero omukyalo ono yeesa ali Saudi Arabia era yeewaana nga wasula mu kalina and whatsoever. N'ate yeerabidde nti first of all kalina siiye, ate n'ekirala omusajja ono gwalangira essaawa eno amulinamu abaana, ate ne Saudi Arabia gy'ali mu nnyumba y'abakama be gy'alimu terikeera ku makya n'efuuka yiye. Kale nno bannange nga tetunnakola bintu ebiseera ebisinga tusooke tulowooze, tusooke twefumintirize
nti naye ddala kye tugenda okukola kirabika kitya ddala omusajja ono gwenvuma gwe ngenda okuswaza mu lujjudde lw'abantu ye taata w'abaana bange omukyala yatambula n'alekawo abaana omusajja yamulabiririra abaana be ate sika ekyo kyandibadde kimumala okubeera ng'ate akola kya appreciatinga newankubadde nga oba bayita mu biki oba bayita mu biki nze ebyo nnyinza okuba essaawa eno seetaaga bimanya wabula nze kye nalabye nga tekisaana ebintu ebyo byabadde birina kubeera mu makati gaabwe ne beevuma ne beeswaza ne beerangira nga biri mu makati gaabwe babiri byonna ne babikola naye mu butuufu ekyo kye yakoze kiraga obusiro obw'ekika ekyawaggulu kubanga kye tulina omanya mikwano gyange gwampuliza yonna yonna gy'oli mu bulamu bw'ensi eno oba oli bulungi oba oli bubi kye tulina okumanya nti teri mbeera ya lubeerera ate n'ekirala leero oyinza okuba oli bulungi kyemanyi ebyo tubirabyeko nolaba omuntu ng'ali bulungi n'ate ne wayitawo emyaka nga 2-3 omuntu oyo ng'ate ali bubi nnyo so ebiseera ebisinga tulina okwefumiitiriza nga tulina nga tukudaalira bannaffe nga tubavuma kugamba nga tubalaga nti twewanika tuli bawaggulu nnyo kubanga ebiseera ebisinga omuntu oyo gwe weewanikiddeko ate munange oyinza okukeera ku makya nga ate yalina okukuyamba nga yalina okuwa obuyambi nga yalina okugyamu eyo embeera embi gy'olimu ate n'ekirala abantu bano ebiseera ebisinga bye twewanikirako omuntu oyo asobola okukola kyonna kyonna kyasobola okubeera ng'akukkakkanya kuba naye kiba kimuluma n'agamba ye naye omuntu ono ayinza atya okunkola bw'ati kati naye okubeera ng'akwesasuza oba okuba ng'akuyigiriza essomo ayinza okukola ekintu ky'olifa teweerabidde oba oli awo n'ogwa n'okusinga gwe w'obadde olowooza so ebiseera ebisinga mikwano gyange ebintu ebimu tubikole nga tukola ki nga tuteekamu kye bayita okulowooza w'oba oli bulungi ng'oba omusajja yali akuyisa bubi w'omuviira n'ofuna obulamu obulungi alhamdulillah yisengalo mu maaso alhamdulillah ate era n'ekirala bannaye let's learn to appreciate ebiseera ebisinga yesu oyinza obeera n'omusajja ne muyita mu mbeera embi nawe ng'okyala nti muyita mu mbeera embi just because mwakatandika okwezimba temulina ssente naye omuntu oyo ova mu bulamu bwe yes ne woba ofunye musajja mugaga just appreciate akatono ako ke yakkolera nti yasobola okuwasa n'akuteeka ewuwe n'akuwaka akatono kayina yes yadde yakuteeka mu nnyumba nga temuli masannyalaze naye keeko ye nga ye ke yasobola kubeera naawe okukwata enguguzo ogenda okubeera ewuwe wakimanya nti omusajja ono gyendaga mwavu ennyumba ye temuli masannyalaze agenda kundiisa bino na biri wabula n'osalawo n'ogamba nti kankole kikangendeyo so ne wemba mwawukanye ng'ofunye omuntu gwe gw'olaba ng'omugagga alina ennyo just appreciate the fact nti n'oyo omuntu bambi yakubeererawo appreciating ako akatono k'okola ki ke yasobola okubeera ng'ataakutuusako kuba yes kati ebirungi by'olimu ye yali tabisobola yawo we yali akola ki we yali akoma omuntu yenna yenna olaba nti munaku nnyo tosobola mwagala then tomwagala okusinga ate okwefuula nti omwagala ate n'otuuka n'okola ki n'otandika okubeera ng'ate omulangira so mikwano gyange ebintu ebyo ebiseera ebisinga si birungi nze omukyalo ono kye yakoze yadde abasinga obungi bakisanyukidde ne batandika okugamba nti abasajja bamanyira nnyo kabakirabe yes biki yes abasajja tetuganye bamanyira naye nze ekisinga okunnuma nti omukyalo ono yakeera ku makya n'aviira omusajja ono atiisitiko ebyo yandibirese kuba ekisinga okuluma mu nsonga eno nti oli taata wa mwana we yakedde ku makya n'amuswaza n'ate naye kennyininyini tamanyi baana be kye bagenda kukola ki baana be kye bagenda mulowooleza abaana ekintu ng'ekyo kiba tekibasanyusa we muba mwawukanye oba ensobi zammwe zonna oba byonna byonna ebigudde mu makati gammwe birina kubeera mu makati gammwe gwe n'omwami wo n'ab'eŋŋanda tebasaanye kubimanya okuggyako ng'ate kisusse nnyo naye omusajja bambi yamulabisizza nnyo n'amuswaza mu public n'amuswaza mu bantu bonna bonna ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano so mikwano gyange ekintu ekyo si kirungi bagamba okuwumula si kutuuka ebiseera ebisinga olw'olugero baganda be baalugera okuwumula si kutuuka omukyalo ne saawa yali Saudi Arabia gyakudaalira gyavumira omusajja tamanyi mbeera ki gyagenda yitamu okitegeera baana bangi nnyo bayita mu bizibu ebyenjawulo mu mawanga ago ag'Abawalabu omukyalo ono tamanyi mbeera ki gyagenda kubeeramu ng'akomyewo e Uganda tamanyi na mbeera ki gyagenda yitamu tamanyi oba ebintu bigenda tambula bulungi tamanyi oba bigenda tambula bubi ye olwatuuka mu Bawalabu yatandika kwetuuma Proud Kadaama kugamba ng'alabira ddala atuuse yeerabidde nti ensi gy'alimu si waabwe ate yeerabidde nti ali mu bantu abazibu ennyo oyinza okukeera ku makya ng'ate afunye obuzibu ng'oba oli awo ono taata w'omwana we gwe yaleka e Uganda yes gwe yawona yali amuyisa obubi eyali tamulabirira ng'ate munnange yalina ate oba oli awo kubaako ne kyatoola ng'alina embeera embi gy'ayitamu kubanga bambi ye abasigala akyakibala nti ono maama wa mwana wange no matter what era kitegeeza ekizibu kyonna kyonna ekimutuukako wabanga musajja ategeera era y'omu ku bajja ositukiramu bayambe mwana muwala oyo saba naye nze nkomekereza ngamba nti omukyalo oyo kye yakoze
kya busiru kya bugwagwa kwegamba yakoze ekintu ekibi ekisembayo era mbadde nsaba mukwano gwange gwe wenna ali wano nga nawe oyinamu endowooza era ogenda maaso n'okubeera ng'oswaza omuntu yenna gwe waliko mu bulamu bwe ne mwawukana mukwano gwange tokikola kubanga kijja kwoleka obusiru obw'enjawulo mu ggwe omuntu yenna omugezi woba oyawukanye n'omuntu tambula bulungi omuntu oyo mwesonyiwe wemma musazewo okuyomba kulwana kola ebyo byonna kwerangira birina kubeera mu makati gammwe toleetanga bannamawulire kubatuuza n'otandika kuvuma musajja oba mukazi mu maaso ga kamera because mwawukanye ekyo ekintu kiba kya busiru era abantu abasinga gweoyinza okulowooza okikoze onyumirwa oba oyina boolumya naye ate abantu abamu ogenda kuvaawo nga bakunyeenyeza mutwe nga bakutenda obusiru so mikwano gyange twegendereza decision ebiseera ebisinga gye tukola yes nsobola okikiriza nti omukyalo oyo ayinza okuba ekintu ekyo yakikozesezza busungu naye kituwa ekyokuyiga ffe bannaye twewala ensobi eyo gye yakoze ensobi era kyemmanyi naye we wanaayitawo ekiseera ajja tula waaba ategeera yeefumiitirize yeebuulirire agambe nti naye ddala mutuufu kye nnakoze kibi omuntu ne waaba munaku ne wooba olaba ng'omusinga tekyetaaga kumulangira nziramu kigamba nti teri mbeera ya lubeerera ne weeba mbeera nnungi terasitinga for so long gwe naawe tunulamu gy'ovudde oyise mu bizibu eby'enjawulo kati oyinza okuba oli bulungi abamu oyinza okuba wali bulungi kati oli bubi so ekyo kikuwa ekyokuyiga nti woba obulungi teweewanika nnyo ogenda tuuka ekiseera ogwe nga bano be weewanikirako be balina okuyamba woba oli bubi teweetuga tewetta embeera egenda keera ku makye etereere atojjukiremu bye wayitamu ogambe kale senga netta oba senga nakola bwenti bino sandi bituuseko so mikwano gyange tuyiga okureactinga obulungi ku buli mbeera gye tuba tuyitamu be it bad or good kubanga teri mbeera ya lubeera naye nga n'okusingira ddala getwewale nnyo embeera y'okubeera nga tulinyirira bannaffe olw'okuba ffe tuli bulungi tubayisenga ebisimula just because ffe tulowooza nti twatuuka ate nekirala woba oli bulungi beerako b'oyamba beerako b'okwatako abantu abo woonoogwa be bamu kubajja okukola ki okuyamba just because nabo wabalaga kikyoli we wali obulungi abantu abamu bo babeera obulungi yeerabira n'atandika kuddala n'atandika kuvuma ebintu ebyo si birungi ne baba baali bakuyisawo biwe wali obubi gwe tobayisa bw'otyo gw'olina obbayigiriza nti omuntu yenna woba oli bulungi weeyise bw'oti mu bantu ojja kuba obawadde lesson esingayo okubeera ennene mukwano gwange ngenda kubeera nkoma wano essaawa ya leero kansuubire nti mu bigambo bye njogedde ebingi ogenda kubaako n'ekyopiikingamu otherwise ng'olina ayina enteekateeka ekola nga mwana muwala oyo kye yakoze mukwano gwange tokikola kuba ekituufu kiri nti si kirungi n'akamu n'akeddagala nsigadde nze omumbejja Aisha Nasolo ngenda kusaba osubscribing eggwata nabateekako akadde like nga vidiyo eno ngenda kuba nkomawo ate n'amawulire tubadde mu kwebulirira kansuubire nti mu byenjogedde olina kyolonzeemu eŋŋombo yaffe wano eri nti eat the meat and throw the bones mu byenjogedde osobola opiikingamu ekikugasa ekitakugasa mukwano gwange n'okireka naye nga ngenda kuba mbasibula for now bye bye ninawo omwagala wange nkunoonya omumpere surprise omuntu oyo munnange yali mwami wange naye twayawukana mbizigwe nze atuko okumpita mbizi nze seeko omulamba ampita embizi kuyita mbizi ampita atya embizi munoonyaako surprise ze mukolera abantu nkola ekintu bwekiti wensuse kugamba nti kino kyensobola okugira kitunudde kitya nga kirabye ebirabo naye gwe somo kanjikwate salamu alaikum ng'olwootangoga nti akati kankwebba wange surprise ekisibe yali bbaawe mbu nze bwe yaŋŋambye ngirabye ogirabye osiimye nsiimye twebale kusiima nakuwona bambi ebijanjalo nze nabyerimira sitaaniggwe wali osobola okubirima wabula tolina magezi mbwa ggwe wali ombonyabonya mbwa ggwe ate era kuweereza ebirabye wali oniisa bingi n'olyawo n'obbako n'ebimu n'otwala janjalo era yobadde olina okwongera ku sawuno ndi ku nkoko bambi ngenda kuyamba nkuwe ku ssente kuba tolina masikiini ggwe nkulaga abantu we bakola ssente olina musiru bukola tolina simewo omaze onaaza embwa z'abakama abo omaze onaaza embwa z'abakama abo abantu akayumba muyapusuzanga abakazi ababiri nakumala nakunaaba kuba wamponya bingi negirasi genywera mala kujoza njinaeremu nakuwona nze nno kati nvuga kanamba oba omanyidde wali eri nayitawo firimu y'amasasi si yakugwa